Kyokubiri kwe kubeera nti otutuukirira ne tukugulya ennamba z'essimu k'oteeka ssente ng'asemuka mobile money abantu abali e Kampala ne baziteekako eri ne bazikuwa mu liyale. Tunaye bannayuganda bannaffe abasoma abayizi bazaagala eno ate kwe ne bakola ki ne bazikuwa. So tuweeraliikira nti osimbudde tolina ssente ate nga ssente zo zibadde zigenda kwengera kuba tegese mulungi otutuukirira ne tulaba tuyinza okukola ki okutaasa mu mbeera ennyangu biibillah. Sijja kumwogerera olw'ensonga banka sigikolamu naye naguze ebirowoozo byayo naawe osobola agenda kuba wano naffe okusobola okufuuka ku desiki wana abatudde nakukolako nga tugenze nawa mu banka biibillah. Kumuwe eddakiika entono asobole okuba nga atwanjulira ensonga enkulu tuwagire basiraamu bannaffe ensonga twanguyizibwe nga ne mu maaso ga Allah tuli mu seefa. Barakallahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Neyanza nnyo okumpa omukisa guno eri ba directors ba company zino ebbiri. Nze amannya gange nze Namuleme Hajara, nkola ne Salam Bank mu department ya digital banking. Tuyina ebintu bingi nnyo banks endala ezibawa naffe tuliko. Muyinza okwebuuza lwaki nzija mu Salam Bank ne banki endala X empakino. Salam Bank egenze maaso nereeta products endala banks endala zezibawa tusobole okumpitinga n'abalala. Then twagala nnyo abasiraamu nabo babeere ku front page. Tuwettanire nnyo omutindo gwa digital koze maaso eyo tugenda kubeera digital. We are going cashless. Bingi nnyo byensobola okwogera ku Salam Bank naye obudde nti tebuliiwo. Kyenjagala okunotingako ekisinga obukulu nti tuli regulated by Bank of Uganda nga banks endala era temutya mujje mutweyungeko. Naye ensonga endeetedde ddala wano kaadi eno n'oba toyina akawunti mu Salam Bank osobola okugifuna. Bagiyita Salam Visa Prepaid Card. N'oba ogenze ebweru wa Uganda oba ogenda kati nga mmwe abalamuzi abagenda ku umura osobola ofuna kaadi eno n'ogenda nayo yeri tested mu Makka mwonna Madina mwonna kaadi eno ekola. Nga Seeka wagambye nti osobola okufuna emmere n'oba sasuza cash osobola kutapinga ba noswipinga n'osasuza ne kaadi yo. N'oba ovuddeyo okuva Emeka wano omunamuga ne wano restaurant wenyini kaadi ekolako otapinga butapinzi. Oba oli mu mafuta ovuga oteekako butezi ssente n'ogenda ku mafuta n'otapinga. Oli mu supermarket oba oli mu hospital oli mu ddwaliro otapinga butapinzi. Kaadi eno nnungi nnyo. Osobola okukola online payments. Oyinza okuba nga olina by'osubscribing oba mu abasuubuzi olina by'osuubula okuva e Dubai okuva e Madina naye nga toyagala kugenda osobola okusasuza kaadi eno online. Kaadi eno teri connected ku akawunti kiddamu nti n'oba toyina akawunti mu Salam osobola okufuna kaadi eno. Ndi wali eri emabega okusobola okuddamu ebibuuzo byammwe ku kaadi eno kubanga bampadde eddakiika 5 saagala kusuukawo mwatudde dda mwalinze dda naye kaadi eno nnungi nnyo. Kaadi eno wetaaga just national ID n'oba olina mu soft copy so okujja okuregistaringa because wabe tewali budde twasazeewo kaadi tuzireete wano ne form tuzireete wano ovaawo ne kaadi yo ng'ogifunye ng'ogitestinze nti kaadi eno ekola. Kaadi nga yo eri account of its own. This is a moving account, moving card. Teri connected kwa kaadi yonna. N'oba otuuse eri nga toyina ssente basobola okukuteerako ssente n'okola shopping wo. Oba si kino oyinza okuba nga Seeka alina ssente ku kaadi ye nga gwe toyina asobola okugabira ssente ku kaadi yo ng'oli eri at a very cheap cost. Than omuntu yandikusindikidde ku mobile money ate ofune mobile money ate withdrawing ebintu ebyo. So kaadi eno nnungi nnyo. Ndi wali emabega okusupportinga singa oba olina ebibuuzo byonna. Kaadi ya kusaala bwe tunaamala okusaala tugenda kufuna ekyemisana